Mulinnya lya Patri n'erya Mwandya mweyo mutuukirivu. Amiina. Omukama mulungi obudde bwonna zemberaze weewaawo. Twebaza Katonda atukuumye mu lunaku luno olwaleero olw'Essande nga tukyali balamu. Yeegesi kyatukubira enduulu ekitiibwa n'ettendo tukiddize Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bakristo baganda bange mwenna mbaanirizaako on our open discussion about the word of our Lord Jesus Christ is shared to us. Nyongera okubaaniriza mu kigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo kyatugabanyizzaako olunaku luno olwaleero olw'Essande, kyagala tugabaneko eri nze naawe, ng'ayagala obubaka buno Kristo yennyini bw'atuwadde butuuke eri abaana ba Katonda mu mawanga gonna, basobole okumanya amazima, amazima gabafuule ab'eddembe. Kristo abaagala nnyo mu mwenna abaana be, abaana ba Katonda, mumuwulirize era mutegeere obubaka bw'abawa era naki kyayagala tukole ngaffe abantu abali mu nsi. Amiina abooluganda. Eno ye first episode yaffe esoose ku kigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo kyatusharingidde ye kennyini. Ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo olunaku olwaleero olw'Essande kyatuwadde kivudde mu kitabo eky'amateeka omutwe ogusooka olunnyiri olwana mu 2 okutuuka ku lwana mu 3. Kigambye bwe kiti: Omukama n'agamba nti, bagambe nti temwambuka kugenda kulwana, kubanga sijja kugenda nammwe. Abalabe bammwe bajja kubakubirayo, n'abalabula, naye mmwe temwawuliriza, mwajeemera ekiragiro kye, ekiragiro ky'Omukama, mwetumikkiriza ne mwambuka mu nsozi. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Bakristo baganda bange, Mukama waffe Yesu Kristo ng'ayogerako gye tuli akawungeezi ak'olwaleero mu kigambo ekitukuvu kyatugabanyizzaako ye kennyini, si kyange wabula ye kennyini, ng'ayagala obubaka buno butuuke gye muli. Nze ndi ddoboozi eribubatuusaako nga ki kyayagala mufune mu bubaka buno, y'ensonga lwaki ndi wano. Tuwulidde ekigambo kya Katonda nga kitulambika nze naawe, Katonda ng'ayogerako gye tuli mu kigambo kye kivudde mu Deuteronomy omutwe ogusooka olunnyiri olwana mu 2 okutuuka ku lwana mu 3. Kikulu nnyo eri nze naawe. Amiina. Amiina abooluganda. Omukama agambye nti, Omukama n'agamba nti bagambe nti temwambuka kugenda kulwana, kubanga sijja kugenda nammwe. Omukama bulijjo watuwa okulabula n'agamba nti temugenda kulwana, kubanga sijja genda nammwe. Automatically aba akuwadde message, notification, okulabulwa nti ekintu ky'ogenda okukola tagenda kukikola kukibaamu. Amiina abooluganda. Kino kitegeeza ki? Tuyina okuwa ekigambo kya Katonda ekitiibwa oba message ya Katonda ekitiibwa ebezze gye tuli ng'etulabula. Amiina. Buno obubaka bugenda eri ffenna ng'Omukama atulabula mu bintu bingi. Amiina. N'atugamba nti tokola kino. Ffe ne tugenda mu maaso ne tukola ekyo kye twagala. Yatuwa amateeka 10. N'atugamba osinzanga Katonda omu yekkera omwagaliranga ddala. Naye wakyaliwo abasamize, wakyaliwo abasinza lubaale, wakyaliwo abasinza amayembe. Wakyaliwo abagenda mu ssabo. Amiina abooluganda. Omukama buli lwatuwa notification ng'atulabula nti temukola kino,
aba alina ensonga lwaki atugambye temukola kino. Aba atuwadde notification ekivunulwa nti tuyina okuwa ekigambo kya Katonda bulijjo ekitiibwa obulamu bwaffe obw'omwoyo n'omubiri. Amiina. Katonda wagamba tokola kino aba akitegeeza nti tokola kino. Kino kitujjukiza bulijjo mu Mubuulizi omutwe ogwokusatu olunyiriri olusooka ekigamba nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo na buli kikolebwa wansi w'eggulu kirina obudde bwakyo. Katonda gy'ali nti ye Katonda kitaffe nga bwe yalabula Abayisirayiri nti temugenda kulwana. Yamanya nti ekiseera kye balina okugenderamu okulwana si kyekyo, kubanga si bwe bwali obudde obw'okulwana. Mirundi emeka bannyabo ne bassebo Omukama gy'atulabudde ne tusigala nga tugumiza emitwe ne tukola ffe bye twagala okukola kubanga bye bitunyumira, ne tuleka eddoboozi lya Katonda nga lyogedde gye tuli. Amiina. Ne tufundikira nga tukifuuye tukizza munda. Amiina. Olwaleero Omukama ayagala tumanye ekigambo kye nti kikulu nnyo eri obulamu bwaffe. Waba atulabudde tutwalenga bulijjo okulabulwa kwe nti kwa muwendo era kwa kitiibwa eri obulamu bwaffe, kubanga ye Katonda w'ebitonde byonna. We have to respect and recognize his message. Amiina. Na bwe kityo abaana ba Katonda tujjukire nti bulijjo buli kintu kirina ekiseera kyakyo, kirina obudde bwakyo obutuufu. Amiina. Katonda ng'agamba Abayisirayiri, olwaleero agamba ffe. Kino temukikola, kiri temukikola, temulwana, temuyomba, mwagalanenga nga nze bwe nabaagala. Aba ategeeza ekyo ky'atugamba. Amiina. N'akugamba nti leero totambula, alina kyakuwonyezza gwe ky'otalaba ye kyakola kikyalaba. W'osoma Engero 15 olunyiriri olwokusatu atugamba nti amaaso g'Omukama galaba buli wantu, gatunuulira ababi n'abalungi. Katonda w'oba okimanyi ng'omukkiririzaamu nti ye Katonda waffe, amaaso ge galaba eri abantu bonna, abalungi n'ababi. Galaba ffe bye tutannakola ki, bye tutannalaba. Kati watuwa okulabula tukutwalenga kwa nsonga era nga kukulu nnyo mu bulamu bwaffe obw'omwoyo n'omubiri. Amiina. Newakubadde Abayisirayiri baali baagala okugenda okulumba, naye Omukama yabalabula n'abagamba temukola ki? Temugendayo, ekyo si kyekiki, si kyekiseera. Amiina booluganda. Temukola ki? Temugendayo. Abantu bangi bafunye eddoboozi lya Katonda mu mitima gyabwe n'abagamba tokola bw'oti, togenda bweru, ojja kugaggawalira waka n'owalaza empaka n'ogenda ebweru ne bikusala n'obonaabona, otandika okkuba eddeka mwoyo. Naye nga yakugamba n'atuwa the don'ts and the do's, n'atuwa amateeka ge 10 ne tugasambajja ne tugalekawo ne tukola bye twagala. Amiina. Kubanga tetuwulira, tukakanyaza emitima gyaffe. Katonda watugamba nti sijja kugenda nammwe, kiba kitegeeza nti yonna gye tugenda okutambulira bigenda kutusala. Naye Omukama wakkiriza nti ngenda kubakulembera, ngende nammwe mu kulwana, oba ngende naawe ku mulimu.
baganda baffe bayimba oluyimba nti komanda Yesu wakulembera abalabe basaasaana ndalandanda. Katonda wakulembera abalabe basaasaana, naye waaba takulembedde lutabaalo ng'akiggyemu omukono gwe, kiba kitegeeza nti ogenda kuwangulwa. Amina abooluganda. Oyo alaba ebikolebwa mu kyama, alaba byonna. Tulina okumuwa ekitiibwa waba atugambye nti kino tokikola. Don't sabotage, tokigezaako, kubanga ye alaba byonna. Ayongedde otugamba mu kyamateeka omutwe ogusooka olunya 43 ng'atukkaatiriza n'agamba nti nabalabula naye mmwe temwawuliriza, mwajeemera ekiragiro ky'Omukama. Mwetumikkiriza ne mwambuka mu nsozi. Omukama waatulabula n'atugamba temukola kino, temugenda wano, temulwana, temubba, temwenda, temuloga, temukola kiri. Ffe ne twetumikkiriza ne tugenda ne tukola bye twagala, ebivaamu eri obulamu bwaffe. Abaganda bagamba kanvengo enkoto nga byali bikoze eki biyidde, naye ebivaamu nga byakabaate biba si birungi. Kino kivvuunulwa nti tuwulirenga bulijjo God's guidance era tugitwalenga nkulu nnyo eri obulamu bwaffe, kubanga Katonda yatulabula ku byonna ebirungi n'ebibi. Amiina. Naye buli lwe tuwalaze empaka tufundikira tukutte mu kamwa k'empologoma. Amiina. Tuwulirenga bulijjo eddoboozi lya Katonda eryo eritulabula ku ebyo by'aba atugambye. Omukama atuwadde ebyawandiikibwa bingi nnyo ng'ajja atusomesa, ng'atuyigiriza, ng'atuluŋŋamya, ng'atulabula akabaate akali mu nsi. Naye oyinza okwesanga nga waliwo era abakyatambula makubo agatali ga butuukirivu, nga bakyabuuka amacco. Bwe bafuna obuzibu olwo ne balyoka bakaaba nnyo ne bagamba Omukama tabafuddeeko, Omukama era Omukama. Naye nga mwana wattu Omukama yatwala obuvunaanyizibwa okubategeeza n'okubaluŋŋamya. Amiina. Kino kitujjukizenga ekyawandiikibwa Omukama kyatugamba mu Siraki omutwe ogusooka olunya olw'osooka ekigamba nti amagezi gonna gava wa Mukama era gali naye emirembe gyonna. Katonda ye mugezi waffe, ye muluŋŋamya waffe, bwe bulamu bwaffe, lye kkubo lyaffe, ge maanyi gaffe. Yesu wange maanyi gange, Yesu wange ndalandanda wangi, Yesu wange maanyi gange, buwanguzi bwange. Amiina. Omukama bulijjo ye kitebe ky'amagezi, waatulabula ku nsonga yonna tugitwalenga nkulu eri obulamu bwaffe, kubanga amagezi gonna gava eri gy'ali era yagagaba. Bulijjo tulekenga okuiginowalinga message ya Katonda ng'agituwadde, tugitwalenga nkulu, kubanga buli we tuiginowalinga message ya Katonda oba obubaka bwa Katonda, ebivaamu byonna tebibeera birungi. Obuzibu bwonna bw'ofuna Omukama abeera bbali waaki waabwo, kubanga aba yakulabula. Amiina. Abazadde bangi emirundi mingi akulabula n'agamba totambula, tovaawo, sigala ewaka, n'ovaawo emmotoka n'ekkuba, n'ogenda obeera e Mulago omwaka mulamba,
n'okaaba naye nga mu butuufu naawe oli ashamed because yakugamba nti ova wakasigalawo n'osalawo otambule mu makubo agago. Bameka Omukama bagambye nti obwenzi bubi ne bafunirayo siriimu ne batuuka ne bakaaba ne bakuba ebiwoobe ng'Omukama yabagamba nti kibi. Ekyavaamu ne babuuka amacco ne batandika okukaaba, RVs n'afuuka ekyokulya nga emmere, ng'obulamu bwa kontrolinga lwabatamize tabaawo. Naye ng'Omukama yakola ki? Yamulabula ti munnaye togendayo, ekkubo okutte fu bwe fu. Katonda bulijjo we tukkiriza nti ye muzadde waffe era kye kitebe ky'amagezi, tuwulirenga ebigambo ebiva gy'ali, tubitwale nga bya nsonga era tubiteeke mu nkola zaffe, kubanga buli lwe tugaana okutambulira ku kigambo kye ebivaamu biba kukuba biwoobe. Amiina. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi, kubira Omukama akaloolo. Amiina. Nabwe kityo obubaka buno Kristo bw'atuwadde butujjukizenga okuwa mesagi ya Katonda ekitiibwa gy'aba aleese gye tuli. Olwaleero Omukama atuwa ekigambo kye ye kennyini ne kitutuukako, naye abamu ne bakiyitako ne batakiwuliriza ne batakiwa budde, naye ng'ate kiyamba bulamu bwabwe obw'omwoyo n'omubiri obutazikirira. Abayisirayiri bwe baagaana okuwulira ekigambo kya Katonda ne bakola by'ayagala, ki ekyavaamu? Eky'amateeka oba Deuteronomy omutwe ogusooka olunyiriri lwa 44 lugamba lutya? Abamooli abaasulanga mu nsozi ezo baavaayo ne babalumba ne babagoba ng'enjuki bwe zikola, ne babakuba okubajjira ddala esiri okutuuka ekoluma. Amiina. Abamooli Katonda gye yali abagaanye okulumba, we baabalumba baabagoba ne babajja esiri ne babatuusa ekoluma, kiringa kaluma, ekoluma, ne babagobaganya, ne we baali bali ne bababuusaawo ne babasussaawo ne babatwala ne babasindiikiriza paka gye baali batayagala. Kino kigende eri abakulembeze baffe abafuga amawanga. Twe muba mwakola constitution nga mwagirungamyako n'abantu ba Katonda nti term limit zibeere ebisanja 2, gwe n'ojjawo term limit n'ojjawo age limit. Akabaate n'akabenje we kajja n'okwekugunga okuva mu bantu, ebivaamu tebiba birungi, bakusindiikiriza n'eggwanga ly'obadde ofuga n'olivaamu ne balikubuusa n'ogenda n'owaŋŋanguka, naye ng'ate wayina omukisa okukola ebyo bye baagala n'osigala mu ggwanga lyo ng'olinga muwi w'amagezi owabula abo abakulembeze banno ababa bazze mu ntebe. Naye olw'okubanga ekigambo kya Katonda mukiyisaamu amaaso, waayogera byayogera temubiwulira, naye bimala obbatuukako ne mulyoka mukuba eddekamo mwoyo. Amiina. Ne mulyoka mukuba eddekamo mwoyo. Ayongedde n'atugamba mu Deuteronomy omutwe ogusooka olunyiriri olwa 45 n'agamba nti bwe baakomawo ne bamukaabira mu maaso g'Omukama, teyassa mwoyo ku kukaaba kwabwe, teyabawuliriza.
Omukama bulijjo waatulabula ne tugwa mu ntata ne tugaana okuwulira eddoboozi lye, ffe ne tugamba nti kinanjo kyankimize, ne twefuula ekiwuka kiri kindiwulira kubanga tuli b'amaanyi, eryanyi lituwaga